Abantu abasinga obungi omusango gwonna bagusalira full figure anti ono yatimpuddwa. Ene Newspark channel webale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi genkuletedde kkiriza mbeere nga kuwa akatambi nga full figure munnange bamuyisaamu empi bane bakubye full figure maama nnyabo kigambibwa mbu Justin Namere yali emabega w'okukuba full figure okitegeera nga woli mu kulaba akatambi ako naye buli muntu avuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga zino eza full figure. Tutandikire wa bannange katusooke tutandikire ate wano. Fenga Bannayuganda tutuusiza ddala okwemulugunya ku bantu abakubye full figure fulumizi. Lwaki mwamukubye katono? Enkuba gye mwakubyemu full figure ye enkuba gy'okuba mu small and slender beautiful women like me. Full figure sana kusala mu mimwa amawowoolo ne mumenyamenya amagulu ne musalako ebibeere ne musalako ekimwa. We are very disappointed. Omukubi kiki ekyabuzeemu tukyongere. Wabuzeemu maanyi agaloko buumu. Wabuzeemu motivation tujongere. Tukube engalo tukole tutya. Tetuli basanyufu wadde n'akamu. Tusiima bwongerwa next time please make sure okubira ddala kawompo wano. Temukolanga bintu ebyo byakyana kito omukazi mwamukubyenga ng'abakubo omwana wa pifo naye maama full figure bulijjo weewaga bakubye wenna ng'olinga akanyonyi. Kati bulijjo weewagira ki? Namere abakubi please fire them. Omusajja omukulu yenna munene mbu nakuba full figure oluyi munayawuza bw'ati mbw era namusamba. Full figure sana kuba ebinyo byonna kutaka ebiyindo byonna ne biyiika ne bibeera nga akagatto k'embizi. Bakuba agamatu ne bamugula eno ne bamugala eno. Namere, we are not happy. We are not happy. Me and a lot of many other Ugandans, we are not. Yes, kakati no mukwano listi yeefulumye eyabo abasuubirwa okuba nti nno be bagenda okuba nti nno bakubibwa abasusse ku mutimbagano okuba nti nno ate bavuma kw'ossa n'okuwalampa abantu. Mbu listi yafulumye waliwo be bagenda okubeera nga nabo babakolako ng'ebakozeeko full figure. Katubeere nga nabyo tubikuwa. Nze nkugambye waliwo listi. Ate nkimanyi Nobert ate kolonga naye yali agirabyeko. Yakoleddwa listi y'abantu abagenda okubwa era kuvuma abantu ku social media nga bagenda kubwa ebyaddala. Kati ate ekinnuma mulimu abamu nga kunze ennaku zino ndaba nga bareforminga naye nga bagenda mukubira emisango egyedda emikadde bagenda kubakuba nkubuulidde omu ku omu. It is just a matter of time. Gwabuma omuntu n'omuvumira maama we ne taata we n'agamba kankulinde n'owakula entalo kati agenda kukuba nga tomanyi n'ani akukuba. Ono alina omukisa nti abamukubye bamweyolese. Agenda okuddako mukuba tagenda mweyoleka naye aga amagulu bajja gagatta. Naye kati ato enjiri ya Yesu awe beesigaddewa ey'okusonyiwa n'okutaka. Tewali kusonyiwa ffe bakatonda buli Katonda we n'awoza ogugwe. Olwo obwa Sseruganda mu Adamu ne Kaawa. Lwaki wabulowoozaako ng'owemula omuntu nti yeebaka n'omwana we? Sitaani. Nange sitaani yanzijidde kati tuli draw. Tolamuza kitala. So omwezi kitegeeza ogamba maama w'omwana nti yeebaka n'omwana wo. Boy. Olubashira Price bagambe ki? Waliwo n'omuwala ono omulala ono yagamba excuse moi. Yes, tewerabira kuba nti no subscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Ensonga za full figure okimanyi nti nno munnange tuba tetumanyi full figure tasobola kukubibwa naye oluvannyuma lw'okuba nti no bamuyisizzaamu empinga kati alina mu ddwaliro kaakati buli omu ensonga agitaputa abobwe. Calvin Kayanja alina kyagamba wano. Kati Namere wakoze ekikolwa ekikyasinza okubeera ekyobusiru ennyo ate nga bulijjo nkubalamu amagezi. Toyinza kuba full figure gw'omanyi obulungi nti n'amateeka gasobola okumutuusa w'omwagala. Wajustifyinze
nti toli mu nsigo ya bukulembeze era neewuunya bwewuunya abantu b'e Masaka bwesigwa bwe bagenda kuteekamu ng'okyalina n'abavubuka abakyasobola okukuba omuntu mukyala munno n'omupangira ebivubuka module eyo ne bimukuba okumukomyayo. President Museveni eyayita full figure ng'amuvuma tomusinga buyinza n'amaanyi. Lwaki olowooza teyamukuba bukubi n'amusirisa? Bantu mmwe mulekerawo okutuswaza. Nammere ne bweweegaana oddamu omukyalo ono mwaba amuyise era ne mumukuba. Wadde yakuvuma amateeka weegali. Lwaki amateeka tegalamula? N'otulaga ku gavumenti kitaawo gye yakolerera ne jjajjaawo Museveni nti amateeka ge yateekawo gakola. Lwaki mumaliriza abantu nga balina freedom of speech? Wano singa yavumye buvumi Bobi Wine oba abanupu nga mwandikubye engalo. Wano waliwo abalina okuvumibwa n'abalina okusuusiutibwa, waliwo abatalina kwogerwako. Nammere ekikolwa kye wakoze kya busiru nnyo, kya bukyafu, tekiraga nsigo ya bukulembeze. Wano mwakuba Isima, mujustifyinze nti mwabajjawo Isima, kwogera kummwe. Nammere kye wakoze kibi nnyo, oli mukyala munno. Toyinza kumuteekako force bwetyo. Toyinza kumuteekako force bwetyo nga full figure jjajja ye yamwola. Kyogamba nti Museveni talina maanyi gasirisa muwa gwa full figure. Lwaki yamuyita? Era twagala kulangirira akakiiko k'ebyokulonda nti omukyalo oyo talina nsigo ya bukulembeze ku kikolwa kye yakoze. Tusaba bamudiscampaigning, bamujje mu leesi. Tetusobola okubeera n'abakulembeze module eyo. Vaayo weegaane. Naye nga naawe oli mukyala nga ddala oli mukulembeze. N'oyita munno nti mumuwa omulimu ne mumukuba okumutuusaawo nga waliwo amateeka. Nammere ekikolwa kye wakoze kya busiru nnyo, kya bukyafu, tekiraga bukulembeze. Ekyo NRM si kye portraying eri abantu. Si bwe tutyo bwe tulina okutambuza enjiri ey'okwagala n'ey'amateeka. Nammere ekikolwa kye wakoze kikyamu ekyokuba full figure. Vaayo weegaane nti si gwe yamukubye. Vaayo weegaane. Naye nga bwe tutyo bwe tugenda okukola. Lwaki bw'avuma abalala muba basanyufu? Naye bwe yakutteko mwabe NRM olaba kibi nnyo. Era amateeka tegalina kukola, mulina kumupangira abantu kumukuba. Omukazi singa afa. Singa afa. Gwe wano watuuza press conference namba n'oyogera ku Maama Kadaga ng'omukakkanya. Olw'okuba owagira Anita Among. Ani yakukuba? Maama Kadaga talina be yakolera birungi. Mutuggyeko efuga bbi, mutuggyeko empisa embi, muwa abantu eddembe lyabwe ery'okwogera. Bw'aba akuvodde, genda mu mateeka. Taatawo gavumenti gye yalwanirira ne President Museveni jjajjaawo. Baateekawo amateeka gy'osobola okwekubira enduulu n'ofuna justice. Naye ebyokukwata abantu ne mubakuba efuga bbi, ebyo ettemu. Ebyo tebijja kukola, tekiraga bukulembeze, kitulaga mpisa mbi, ze mwebaseeko, ze mutuddeko. Mwannyina ze full figure ndi naawe mu kunyolwa. NRM yakwola, NRM yakwegattako nga bazimanya empisa zo zonna. President Museveni si musiru, ababyalya nabo. President Museveni si musiru, ayita abaana n'aboola nga weebali awo mu nju. Olaba Ssaabakunzi w'NRM yasiiba avuma abantu baali bamukoze eki? Nammere ekikolwa kye wakoze kibi. Era nze nkakasa abalonzi b'e Masaka banaabaamu akategeera. Toyinza wadde okulabikako ku ballot paper. Yetamala Mirundi Junior asaasira full figure ate nga wa musabula. Avuddeyo munnange n'ayogera ku kukubibwa kwa full figure. Naye ng'ani eyakubye full figure guys? Ekintu ekyo kye mwakoze. Naye nga full figure nkusaasira olw'okukuba. Era njagala okutwala okusaasira kwange eri full figure okuba nti bamulumbye bambi ne bamukuba. Bamukubye, bamulumbye ne bamukuba. Kati ali mu ddwaliro. Naye nga full figure
va ku bantu ky'ekyamazima ddala full figure va ku bantu ovuma nnyo abantu n'ovuma famire zaabwe n'ovuma abaana baabwe n'ovuma bazadde baabwe ekintu ekyo full figure si kirungi full figure abantu bagenda kupangisiza abatemu bakutte awo wennyini singa oli yabadde n'emmundu singa full figure oli mulambo kuvuma bantu ovuma nnyo abantu full figure n'ovuma abaana baabwe n'ovuma bazadde baabwe n'ovuma babba baabwe ekyo ekintu si kirungi era full figure olina kikomya kibadde too much full figure obadde osusse okuvuma abantu ng'ovuma abaana baabwe ng'ovuma bazadde baabwe full figure omuntu agenda kuyira acid bw'otaave ku bantu gwe buli omu omuvuma nze kennyini full figure ovuma taata wange nga bw'ali omulambo nga bw'ali ki abantu babikooye people tired waliwo woosindikiriza abantu n'okoma bw'oba ovuma omuntu muvume nga ye naye gwe ovuma abaana ovuma famire ovuma bazadde baabwe full figure abantu bagenda kukuba ekyo kikubuulirira wano abantu bakooye katugendeko ewa Godfather munnange naye avuddeyo n'abaako byannyonnyola ekyakoleddwa Nammeere in a long run you a great loser. Bampita Godfather. Eyo nno bwe tuvaayo tugenzeeko ewa Bajjo ensonga za Nuupu. Jjukira nti waliwo abafoot soldier aba Nuupu munange abammeddwa akaadi. Kaakati Bajjo ayina kyagamba. Ebyana ebyandese protest vote ebikubye kisawuda madada njagala nkulaga video yakyo ku TV baakikuba ne kiyika n'omusaayi ngali mukulwanirira kibiina Sauda Madada fakuna baogana ku social media Sauda Madada be bantu abatandika Nuupu from day one Sauda Madada yakuma diara declaration form za campaign yonna yakoza institutional politics no musasula ndo mwayo dekafuka kansala no muteka ko mukazi amaze mu byofuze emyaka aga Evelyn Kisachi wa DP kubanga mukazi wakulira kunga kakuwa bwino atungambe kogera mazima opakanya kubanga bawe omukazi ali mukunga n'okuba madada abonye ne struggle which picture yolaga foot soldier ng'abaana bawe bafu balita na Kenya abala bali makomera bawe yakafo Museveni okuba owunyidolo ekifo tamuwata ayagala nnyo owunyidolo bammawo azanya byabufuzi mu balango n'agamba ne abalango muli represented abasoda muli represented abaganda katuba amala muli represented Nuupu temanyi byabufuzi kati foot soldier gobadoga ma protest vote obumye kadi kimadada kireri kikaba kyegumyagumya kinenda ondi aberage manga fulaka ye ono Denisite ombuya Denisite kati bafutu soda molale eri wansi ogenda gamba abandi bi protest vote byo okuta omukazi mukadde Evelyn Kisachi abadde mbyofuze emyaka aga abadde talina kyagenda kukola guno ogumadada gubadde genda kujja kuteeka mu vibe kiriza gana full figure babaje babitex bano kubalumbu yebo na befa baleta mulale wati bagamba omuntu ayina mulalo kati kimadada okiwa kadi yo n'okyejjako n'omanya nti madada nga bw'owadde Nubiyaniri mukwano gwo nga bw'owadde Sharifu Najja mukwano gwo nga bw'owadde Bawayisa Mufunda mukwano ne madada mugambe madada yogenda owummulireko wali kubanga ebyobufuzi kirizagaana bafuutu soja bali demoralized bakiikiriddwa mu byobufuzi olina okusanyusa ba NIT ne bafuutu soja okuta omukazi mukati simanyi Evelyn Kisachi mukazi aludde mu DP abadde babiki kubanga mukazi w'omu akulira kunga omuwadde kaadi oli kwenda ko Evelyn tibamu wa irono meli tasi not meli taina ground kino ekiwala sikyagala kiyinza okuba tekirina mpisa neki mu protest vote abantu abadde basobola okuleeta akavuyo madada mwali madada bamukubako eggulu nga ndaba abantu babiri beba respect mu struggle abaali abaddala yali madada ne full figure
if you downplay their struggle, if you downplay their role, kitegeza tolisima wajja kola business. So in losing full figure bafirwa. Nechi madada yabadi yasigalayo nga full figure. Kati madada hizo kole ntona gana kanzige independent. Yabanga ali kwitira. Nokutabanyi bya bufuzi. Ebyofuzi kuzanyira abantu ku mutwe n'ogamba to make everyone party win not win lose. Kyagulanyi asanya win lose ye win yegenda side ya Kyagulanyi yekka. Abandi tibati. Oyina okusanyusa Saturday party n'ogamba madada kamukeba abafana madada bamajangwa nabo mbawaddeyo akafuka kati kakansala kakulumaji. Kali kakafuka kansala kalina makulu ki. Toka muwano nosanyusa bafuutu soja. Kati bibako abantu. Kwaba Dennis Tebo n'abanyiva begumya bati abantu kubavu mazeze kabwa numani ame. Kakati n'ogenda ewakiso mpuliriza teri ground gye bagendako. Kugambye Museveni yafuga Nuupu. Museveni yagaba kati. Ground yabwe erimu. Kakati bagenda kukola ensobi endalo girabe. N'ogenda ewakiso n'okwata omusajja sajja ly'abeene. Omusajja ayina azitowa. Omusajja tafangako ku mulamwa. Omusajja terega kuti n'omuteekako najja okuba najja personal assistant wo. N'ogamba tulize kujjako Museveni. Mu opposition Museveni kyebasinga ko yagamba sale musale genda obereri sigenda kuwa kifo mu government beyo wangulu eyo Museveni yamala kuwangwa nalo kasembeze ekikaki nakiwa obuyinza tosobola kulaga mululu ngokali kufuna ngoto nafuna buyinza kati Kyagulanyi kadi zazanyala gatayisa asobola kujjako Museveni abayibona ke bafuna mu kibafunyemu babeyo kyebabbye bagende ekyokuwa mikono gya Kyagulanyi gyonna ne baganda be kadi kikyamu olina kuwa busobozi buli yayigenga dabada gwe nga muganda kyabusiru yafunye kadi era kyabugwagwa bawa busobozi omukulembeze omutuufu agamba dabada osobola ki gogendo kiikirira abalema bakwagala genda akuwadde kadi President Museveni yakobye enzaira ave mu kaguta bati yagobye baganda kiswaza nnyo nesodo okujja yamala kola ndagana na shatisi musheri kubanga mu public image kyabusiru okusembeza mikwano gyo kitegeeza wajja zanyira abantu ku mutwe obakolereko business obugusa kyogusa ogolole kubanga bannayuganda zenjogera bannayuganda abali serious abagala enkyuka kyokazina kwata Bible bani Kirunda era yabapangisa ne office za Nuupu nalayo abantu bayomba Bobby Giant kitufu Bobby Giant mutufu bakoze byo mu makadi because he's a foot soldier naye ate Kasolo ayinayo amane Kirunda aina sacrifice gyatadde mu kibiina tasobola kuleka muntu aina sacrifice nga Kirunda anoleta Bobby Giant mulungi nnyo zinali okuba nti Nuupu temanyi bya bufuzi yali badde tuza Bobby Giant n'omwaya akafa akalala n'omuga Bobby Giant fuga kansala nti Nuupu ekijikuba temanyi politics yandi wadde omwana Bobby Giant ne muga Bobby Giant agobere kansala kubanga Kirunda wankizo ku Bobby Giant otegera bulungi dabada ate Kasolo tabadde mu bitabo birungi na n'ekibiina otegedde bulungi nkugamba kadi y'ejjinja bagigabya 100% ntuufu manyiza amazima nga kola ki nga bwe gali Kirunda ye mutuufu bamuwadde ekifo ekiki ekito mwabadde munguzi awantu awagenda okuba okukomba okulya okukomba essowaani olunaku lwe muli Maswengere kadi ne aga Swengera ayina ground mpuliriza ne aga ne abantu bali babiri aga ne Swengera diplomats in Nuupu bagala aga those are the diplomats ordinary people or local people bagala Swengere film wegenda okola ki okwidira era Kyagulanyi this time azukukayige politics babanga agamba nti agenda kumanyi g'abantu kuba Kyagulanyi bamulimbalimba tajja na ku ground ngenda kubulira Kampala Central Misa Kabanda yagula bakyamanyi bakunga bonna bamuwadde bantu be awo tugenda tuukawo Egwa nasanga Misa Kabanda akingamba dayire nagago wagira Lubongo yagenda kulaga nti nze nfuga Nuupu mpambe ne ali mu yejifuga statement ojo nze njogera mukasa Misa Kabanda oli minister yasanga kula Bonita nangamba ogera n'onyolo n'erinnya lyange mbowagira Lewis ngenda kulaga okuva ku bakansala nti nze nfuga Nuupu mukatonda bakansala ba Misa bonna bayiseemu Misa alina abantu bakunga Misa Kabanda alina abaana bakunga be yawa ssente jjukira Kyagulanyi si yatuukayo baataddeyo mu mannya gaabwe Museveni yabawamba dda Museveni asoose kukyankalanya NRM n'akuba bakadde aga aggyemu abakadde bonna kati yayingidde opposition era Nuupu tasobola kufuna 70% mu council badidde abantu ab'amaanyi bonna ne babakuba ne baleeta ebiyenje it's logical nti NRM yekikola bwe mwana gw'oli mulalu Full figure naye wakuba bikonde
atulemezaako omutujju ow'eggwanga, omuntu asupportinga abantu abakwata abaana, omuntu awemula abaana, omuntu asupportinga omusajja eyarepinga omwana w'emyaka 14, omuntu full figure tasaana kukuba bikonde, ebikonde babikubanza omwana wa Yesu ali innocent nganze, nosanga nongamba kakazi gwo olugambo kubanze ekinkubya kiri ekyo olugambo, ekikonde ekyo kinzija ku lugambo. Full figure asaana kukwata n'okwata akambe olulimi lwe n'olusalako hafu n'omujjaya ebinye ebyeno n'ataddamu kufuna wadde kubanga era tasobola kutayipinga obambu mu luzungu. Ate kati abannayuganda abasinga tusoma onule posts ez'oluzungu. Full figure mpulira bubi, omuntu eyakubye full figure oli muntu mubi nnyo, oli useless, tolina mugaso. Ebikonde, they are for pretty slim ladies like me. Full figure alinga envubu besasi matama. Tamukola ebyo bintu. Era abantu abakubye full figure temulina mugaso. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwa kubina ku Newspark channel kankusaba beerenga subscribinga, likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.